eno ye alipota yembera budde kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku byembeera z'obudde omuwanjuzi Kituusa Muhammad. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga bimu okusinziira ku alipota zetukuŋŋaanyiza. Arua yafunye 18 n'obutundu 2 so ng'ate Tororo 8 n'obutundu 7, Soroti 6 n'obutundu 6 so ng'ate Jinja 3 n'obutundu 2. Enkuba eyo yavudde nti omukuubo gw'enkuba gwasenvudde ne gukka mu masekati ga Ssemazinga Africa olw'ensonga ati waliwo okunafuwa eri ku kasongezo ka Ssemazinga Africa era ekyo kiviirako n'empeweevu nga zikunta ziva ku Seguyanja Buyindi nezoolekera ensi yattu Uganda. Era n'olw'ensonga eyo omuseera okumakya tusuubira oluwandaggirize okusingira ddala eyo mu bizinga by'esseso nga ebitundu by'eggwanga bisigadde omusana gujja gwakanga bwekubakwamu. Wabula embeera y'obudde eno ejja kukyukira ddala mu biseera by'oluggulo nga tusuubirawo enkuba okutonya mu bitundu okuva Arua, Kitugumu, Tororo paka Soroti awo so ng'ate era ebitundu by'eggwanga byebimu mu masekati awo ng'okibodde eri ebugwanjuba omusana gujja gwakanga ate era bwekubakwamu. Tusuubira bunga okuba kutukuliza 30 mu bitundu ebisinga eri ebisangibwa ebukiikakkono ssaako ne Kalamojja so ng'ate ebuvanjuba 29 okujjako mu masekati g'ensi yattu okuba kutukulizi wakati wa 28 okutuukira ddala ku 30 so nga ate eri mu nsozi z'omukabale okuba kutukulizi 25. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde tusuubira omusana okwememula mu kibuga Dubai okutuuka ku degrees 4 so ng'ate London 25. Wabula ebibuga nga New York ssaako ne Nairobi otusuubirayo enkuba okutonya wadde nga Bugumu okuba ku degrees 3 ssaako ne 25. Tuyanza okubeerako naawe ebisingakaawo ojja kugenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bugula ku timbe beera bulungi.